nga yesalirawo. Happy independence my mother Uganda. Tukimanyi muli awo wakwedda mukupene nga tebatandika kakati batandika mwenga temwakoze twetwala mpola naffe twali twagala osigalayo ko tulabe abalala naye tekisoboka naye nga tukulisayo nnyo mu weekend eyammwe ekyagendera ddala mu maaso. We understand that but it is okay. We are here to serve. You are here to make sure your independence go as it is planned. Program Sumulula yeno no munnaye gwe yakagira bayita kigula gikuterefine yaffe bannaffe abatabula batunzi bataka be bateekamu ssente amu ne Buganda kombucha. The whole team is here to kickstart your week and your independence day. Good morning. Fuga ga Uganda ga leero myaka nkaaga mugumu Uganda akavaana ba president bameka mwenda ndemanyiko omu abalala basomako obusomi bayinza okuba bazannya na firimu nga banimba. It's not about kumanyako. It's about ekituufu. Ati bane waliyo bali mwenda ne kale waliwo mazeeko asatu mwe. Nze manyiko omu yekka. Era kimufuula wanja bali kyabale mulimu abennaku mulimu abemye. Ku nkaaga mugumu ayinako meka? Asatu kati atambuza kwa 37. 61. Eningalo n'ow'omwezi. Kati bali omunaana bakolako meka? Bagabana kati kwate Matthew yakutaasa awo kati. Omanyize bagabana kaawo ndowooza asingako emijeninga kanyinga ku 8 eje kutawa no botaawo aba kuchu asatu barenwe. Happy independence Uganda. Yeah, happy independence. Ero public holiday nkizudde nti gye tusula siwala motoka zammwe bwe buzibu. Dakika 10 oba osodde okuva gy'osula n'otuuka. So singa bano kubadde public holiday emirimu gye twandibadde nakyo. Nnaku ya covid ne covid ya nyuma. Ekyokubiri namukuba obeeramu wekka n'omanya oli wavunaanyizibwa eggwanga lino lina ky'oligattako. Ba public servants peleka bangi nnyo okusinga kufa abantu ba bulijjo. Kubanga era n'abantu abazze okukola nabo batono. Naye kale nga tweteekerateekera olunaku olwa celebrating independence anniversary ya Uganda atraja olunaku olwegulotadde celebrating Buganda's independence era gye tumanyi nga bulungi bwansi. Wabaddeyo okusaba okwenjawulo okwebaza Mukama Katonda nayo myaka nkaaga mugumu bweddu mu masinzizo ag'enjawulo era nga main services zabadde ku Namirembe Cathedral era nga Reverend Canon Magala mu siufu yeyakulembeddemu okusaba okwo. Of course obubaka bwabadde ku ttaka eribbibwa obubaka ne bubeera ku nguudo embi ate nga tuyina abakulembeze nga batunudde butunuzi tebanyega. Ndowooza n'ekyo zikolera otayimba otuuka n'olemwa. Say when you for example ng'emikono giringa emisibe waliwo ekikusukkako n'olemwa n'olemererwa. Ati manje bamanye as a leader kati gwe wolemereddwa omukulembeze kiringa taata wajja n'agamba leero nnemereddwa abaana bakole ki? We entrusted you. Otayimba etuuka buli omu n'agendako ewaabwe. We entrusted you. Obubaka bwabadde bungi era nga ye Ssaabaloliza wa Buganda Christopher Bwanika yetse obubaka bwa Katikkiro era ng'obubaka buno bwabaddemu okusingira eddala era bulungi bwansi tusigale nga tuli bayonjo. Byonna gye bijja neggwe ng'omuntu sooka weetandike kusooka weefeeko sooka weddaabirizeeko. Abagamba wano mu nnyumba mwosula. For example twasolo ziba kimanyi kati kutaswala ziba neffe twazibawa. Okutandikira w'obeera. Ekitiibwa kye tasobola bbaawo yakulabirako bwebityo. Ffe weetuli. Ffe naye ffe weetuli kyekyatuleesa nti banaye mwesaawirireko. Longoosaako. Omukyala tetuganye tusula mu buzigo bwaffe kateni yeyawula ekisenge n'eddiiro naye kasobola obbeera akayonjo okubeera n'essaati yemu tetugamba nga keebeera enkyafu gyoza ekiro nga weebase ekalire ku mpewo kumakya gizzeeko. Ennyumba zaffe obuzigo bwe tusula buyina empunya gye buwunya ey'obwavu mulongooseemu.
nga kati obwavu buwunyira mu bukyafu nga buwunyira anti obukyafu bwe buleeta obwavu obuwulira ng'owulira kalina empunya yako genda okulanga lwo ebbaafu yali ya ssusu bwe wamuyiwayo tiwajooza ate kiri e Kampala bannange nze kambabuulireko nagendako eyo mu kyalo mu kuziika kati nga onogamba nti muziika ali naye nga lwo neiba nga lwo omukyala nga bannange muyonjo n'osaba otuzza otuwa okunyonako akazi ng'owulira nga n'ensuwa yagibikkako akagoye akeeru webale nnyo esseppiki ng'eri wali etemagana bweti ye ng'akaviiri ke katemagana kati nga muyonjo obwala buyonjo ng'owulira buli kimu kyako naye bannange tujja n'obbakyalira n'oŋŋamba hafinkwe ku mazzi naye ŋŋamba badde ndi bulungi tutambula n'amazzi gaffe omanyi batugamba nnyo abantu abamu nti twepanka naye tutya okwejjanjabisa kwa bbeeyi gompeere mu gukopo guwunya ogw'ennyanja ekisowaani kyonna kyagubye mbu obisseeko wentudde okkanjaga emmeeme ensinduukirira bannange tweyonje obulamu bwe bugagga bonna oba oyagala gavumenti ekyuka oba toyagala mu society mwobeera beera muyonjo bwebaka obadde businga obukulu naye ofcourse mwabaddemu okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja era ne mukubirizibwa ng'Abaganda okwagala kabaka wammwe n'okumusabira and being nti yabadde na Sunday era wabaddeyo okusaba mu maka g'obwa president kuno nga kusaba gwa mulundi gwa kutaano president watubidde ku kyama tiye akopera ebirungi era nkuno okusaba mu ggwanga lya United States of America bateekayo breakfast meeting ne basabira ku ggwanga ne bateekayo ezo prayers national prayer ne basabira ku ggwanga era nga president yagambye singa sissaala zino singa kyeka eggwanga lyamuvadda mu ngalo kuba ebyokusoomoozebwa ne bwajjawo ne basaba Katonda n'akola ye ne Katonda nga mulungi Katonda awulira bannaffe n'agamba gana amadiini gonna agasisinkanye wakimpuliriza bali abasaba mu mpalo webale nnyo era nga okusaba kwabadde mu maka g'obwa president of course mwabaddemu abagenyi abayite abakulu ab'ebitiibwa nalabikawo ku mukyala first lady we Kenya yavudde mu mbaga yatuukidde mu kusaba ate buli wamu wagenda atwala ssaala waliwo abakyala nno abeetaagisa ffe okuwasa by the way babuulira abakyala ekyokulwanyisa ssaala naye n'osanga omukyala nga atambuza buti na buwuzi bwefukamira ku maviivi buli omu atugamba omukyala viivi lyo lyerikweyimirira ne oyo maama gw'olaba yasabidde omwami we viivi lino aliwo ne yamuvaako boono oli owa munne yawangula owa Ruto yazze n'atuwa mu ssaala ye buli watambuza atambuza ssaala n'owe waffe wano ono ye teyavaako muva kyamusabira ani yatugamba yamuvaako akola biye omuvaako neno osigala ng'omusabira ate munaye agende bugeza apaale yamuggyako ebigambo ye nga ye kati namukwasa Mukama enkyuka enjogera yakyuse behind every successful man there is a strong woman nga yamuvaako so kale okusaba of course president mu kwogerako yabadde naye yayogeddeko ku kukuuma obutonde era n'abasaba abalimu tayagala kujja lwana nammwe kyo yandibadde akisobola naye tajja kikola obubaka buli mu speech eyo muveeyo peacefully nze naze mpitamu nze naye notandika okubeerayo nga ntobazi ddala ne bulunaku abawo akamuno kakayitawo byakyuse kati okay kale kakati today is that day era nga emikolo emikulu kiri kitugumu eyo waffe mu Northern Uganda fa balidde empanga mugenda olya ku muceere era nga munnange waliwo ebintu bingi bye ba organizing okukola waliwo okugulawo main kitugumu market naye abakoledde akatale era nga baga president akagulewo olunaku olwaleero era nga bingi nnyo bigenda okuba nga bikola tulina abadignitaries ab'enjawulo abagenda okujja mulimu abakulembeze okuva mu East Africa n'ebintu ebirala bingi nnyo nnyini ddala independence eyawuli yali ekakumiro mama Nabbanja gye yawaatira amatooke ne bano bannaye bakati bali mugenda kulya tulye entamu z'obulo zaatuuse dda era ne ku mukolo balya bulo main food tebulako tebagiriisa nnaku just mmere yaabwe kuba baleeterawo amatooke ne mugalya gatononona okulya akaleeba nnaku ayino kati nabo oyinza olaba nga okulya amatooke ewaabwe ennaku eba ekujjudde ya so kati emikolo giri okwetala bwetazi eggulo parade zabadde zikola mu rehearsals awo ku Padong division basically ya byonna nga we binaba bitambudde
wali abakuwa emidaali Okay. 41 bagenda kuba baweebwa emidaali ku kibe bakoledde eggwanga lino. So basically of course main celebrant enzija y'omukulu wagitegeddeko ajjira mu kayumba ka mobile money oba akakuba nnyo ayinzayo okugira mu chopa sobola balusaba akandu akubamu tetwaliwo twakuddamu kalaba no si kutunnyonnyola kubanga ne Kenya bakakozesa naye ofa kuve kaali kapya mwekaba gwako bugu katugwako vve tebatutendeka nti bannaye kakati omukulu agenda tange okufuna akayumba mwakolaki mwatambulira naye mbadde tusaba nerera jje nako ave ku bigambo byaffe abogezi babeerawo ffe tubyogera jasi kumalako lunaku kakati ebbeeyi y'amafuta yegenda erinnya ndowooza kati liita eringa mu 5 wakati wa 5 byeko nga agasseeko 5.25 ku 5.4 munywerawa no kati egadde ku 5.5 kati gali ku 5.4 kati nze gwe 5.25 eya bbulu etumanyidde ennaku then ziri mu 5.4 awo ziri mu bukulembeze n'endala ezo kaakati nga ogambye kati katandise okukkirira naye kati twandyekaabiramu jjukira olutalo lwa Ukraine ne Russia lwaleetera supply y'amafuta okukendeeramu netugula ku liita y'amafuta ku mutwalo bannange kakati ate obuzibu twafunye obulala ne Saudi Arabia eyo ebadde experiencinga obuzibuzibu era nga ne kuli oyo takyavaayo bulungi zezimu ku nsonga lwaki beeyi y'amafuta ebadde egenda maaso ng'ekola ki kakati okutandika ne wiiki ewedde abahamasi baalumba Israel era ataaka eyo yaleetera bannaffe ba Israel okulonkinga olutalo bannaffe ba Palestine kakati oluvannyuma lw'olutalo luno okuddamu okubalukawo okutya kweyongedde ku bbeeyi y'amafuta eyinza okwongera okuduumuuka lwa nsonga nti Israel y'emu ku mawanga agasinga okusupplyinga akafuta crude oil kakati kino kireeseewo okutya era nekirowoozebwa nti ne prices za energies endala ziyinza okwongera okulinnya lwa nsonga nti singa olutalo nolwongera okuba nga lugejja bagamba waliwo enjogera egamba nti when you attack Israel oba olumbya America kati kitegeeza nti n'America eyinza okumaliza nga eyingidde mu lutalo luno ne Iran naye esuubira okuluyingiramu kakati gye lukoma okuspreadinga ne lugenda ne mu Saudi Arabia already tuba tudda mu crisis y'amafuta because agamawanga gasinga kumanyirwako mafuta kyokka gano agabadde galinnye wano palamenti yatulekera tenatunnyinnyonnyola lwaki galinnye kati lero ganaafuna ensonga so kakali ndoza kweyongera kwesabira tulabe oba emiwendo tegikka naye update y'olutalo sofa abantu 10 bakakasibwa okubanga be bakafiira mu lutalo luno balamu yatadde stand with Israel omwana n'agamba tuweeko ku small background ey'olutalo baana mmwe kale katatole mtumawo